Eyo nvuddeyo. Waliwo ekintu Kiseka kye yayogeddeko. Kiseka yagambye nti nno Museveni ali ku cupa. Waliwo ensi za West Africa ezeegasse omukuba. Naye oba oliawo abantu tebakiwadde nnyo budde. Bannange Museveni ali ku flying pan. Bannayuganda nina ebintu byenzize njigambagamba. Olumu nga temubitwala nga nsonga obanga mubinyooma. Nabagamba Himatusi dynasty yakomye tekyasobola kweyongerayo nga muwakana. Ba Museveni batudde ne bagamba tuwedde. Mu bigambo byabwe bagambye ekintu ekikyabayambye kiri eki. Bannayuganda tebannaba kusituka. Naye awo Museveni watuuse asattira. Ogambye nti waliwo ekintu ky'okola ng'olowooza gwe kifunamu. N'okkakkana ng'ate ekintu kye kikufunyeemu. Bannayuganda bakaabidde ebbanga ddene nga beebuuza nti abantu bano be tulaga obuzibu bwa Museveni bwatuyisaamu bo tebalaba. Bo tebategeera bulumi bwe tuyitamu nga Bannayuganda. Ne balowooza nti oba oliawo bano bibayita ku mutwe. Luba luli olwo nga balangirira olukuŋŋaana lwa Nnaamo terujja mu ggwanga lya Uganda. Teebereza Mwami Museveni yali yeejaga anti ye pulezidenti wa Uganda yategese olukuŋŋaana lwa Nnaamo. Yasuubira nti agenda dufunamu ebirungi bingi. N'asuubira nti agenda kukuŋŋaanya amawulire ag'e Uganda gonna gafokasinge ku ye. N'ag'emitala w'amayanja gafokasinge ku muntu omu. Yalowooza nti awajja kuba akubye ebinyonyi bibiri ng'akozesezza ejjinja limu. Kumbe ne His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu amubala. N'amugamba tosobola kutubbako mawulire. Ky'olaga abazungu si kye kiri ewaka. Ffe twagala tuveeyo tubalage ekifaananyi ekituufu ekiri mu ggwanga Uganda. Wawulirira bino Museveni ali ku ccupa ntemeko era ali mu kwejjusa nti lwaki yakkiriza olukuŋŋaana lwa Nnaamu okujja mu ggwanga Uganda. Tamanyi lwaki abantu bano yabaaniriza kubanga mu be yayaniriza mwabaddemu n'abazze olw'ebigendererwa byabwe nga tebazze lwa lukuŋŋaana lwa Nnaamu wabula nga bazze okubega Mwami Museveni okwongera okukakasiza ddala Bannayuganda bulijjo kye boogera kye kituufu. Bye batugamba bye biri ewaka. Olwatuuse tewayise na kaseera nga Kyagulanyi Robert Ssentamu bategeka okwekalakaasa. Bagenda okulaba ewaka gye balowooza nti emirembe miyitirivu ng'abakulira oludda oluvuganya gavumenti bonna babasibidde mu maka gaabwe bakuumibwa ttanka z'amagye. Ekyo kyokka kyokka amawulire gatambudde ku international level kiba kibamala okulaga nti no Uganda tewali mirembe. Kitegeeza nti ebyogerwa bulijjo Bannayuganda biba bituufu. Museveni ne basajja be bali mu kweraliikirira tukivuddemu tutya. Ebiddirira wuliriza akatambi ggwe. Flying pan. Bannayuganda nina ebintu byenzize njigambagamba. Olumu nga temubitwala nga nsonga obanga mubinyooma. Nabagamba Himatusi dynasty yakomye tekyasobola kweyongerayo nga muwakana. Ba Museveni batudde ne bagamba tuwedde. Mu bigambo byabwe bagambye ekintu ekikyabayambye kiri eki. Bannayuganda tebannaba kusituka. Naye balaba ng'ensi ebafundiridde. Senga Bannayuganda abasituka baba bawedde. Bagambye ekizibu ekirungi ekitukutte kiri eki. Bannayuganda tebannaba kutuvaamu kusituka. Weewaawo. Nange muwoozi munoonya muwoozi ali luddawa. Nze nabagamba muwoozi ali luddawo okuva lwe bakuba bujinga amasasi. Ekyo kankireka awo. Amazima gajja kuvaayo. Amanyi nzize ndi disorganized. Esinga ngeriwa. Mbadde njagala balaga ekintu ky'engendo balaga wano. Ekiri e Congo muganda wange bakubye Rwanda.
bakubye Rwanda lwakuba ku Facebook sisobola bibaterayo bajja kusiba page yange bakubye Rwanda ensi ezo simanye eza Sadaka nga ziri ne South Africa basazeewo okutaasa Congo ereme kubbibwa bya bugagga byayo nga bazze okukuba Rwanda ne Uganda mu linnya lya East African Community. Kubanga ebintu bino bulijjo tubyogera nga balowooza tusaga. Nyina ekyo kye nabagamba mujjukira akantu akafuluma omusajja wa Kenya lwe yajja n'awaanawaana Museveni. Mujjukira aka audio k'Oluswayiri ke nafulumya ke nabawa ne mukatambuza ne katuuka e Kenya nga twogera ko oyo musajja simanyi Kisuki simanyi Masuki. Eyo style tugikozesezza nnyo mu ggwanga lya Congo. Kubanga tuli connected ku bantu abasobola okwogera Olufaransa, abantu abasobola okwogera Olukongo, abasobola okwogera Olulingala nga bamanyi n'Oluganda. Okitegedde nga bwe tuleeta secretariat zino tubagamba ne baziyisaawo mu lulimi olumanyiddwa mu ggwanga lya Congo. Ate abantu ba Congo ku media bakolera nnyo mu zi WhatsApp groups olw'obuzibu bwe basanga nti ebitundu batera birumba kati balina okumanya mangu ku zi WhatsApp group bali active nnyo ku masimu. Ne tututte ebbanga nga tubasomesa Museveni ne Kagame. Tututte ebbanga nga bwe tubibabuulira wano tusooka ne tubiteeka wali abamanyi Oluganda n'Oluzaire simanyi Lukongoli simanyi luki ne babizza ne bitambula mu WhatsApp z'abali ne bikamala bukamazi ne batandika okutunula ebintu bye tuwogera baali bamanyi Museveni hiro ne tubaggula amaaso ebintu gavumenti neemanya waliwo olutalo wakati wa Museveni Tshisekedi kati lwagenze lwayingidde mu Tanzania era Museveni mu meeting eno yejjusizza lwaki yakwata pipeline n'agitwala Tanzania naye ate endagaano ezisinga zonna eza pipeline zonna yamaze dozisayininga tekyasobola kuvaayo firiza hiti. Nina ebintu bingi nnyo olumu bye mba njagala njogere naye n'ensirika. Nyina ebintu bingi nnyo olumu bye mba njagala njogere naye n'ensirika nga sisobola byogera ndibyogera wanudde Mukama atuwa obulamu. Mujjukira Museveni lwe yatunda Leke Bunyonyi n'agiguza ezendagaano byayita ne ku mawulire biki Leke Bunyonyi simanyi mbu yagipangisa emyaka simanyi 10 simanyi 5 ng'agipangisa aba Irani. Ani abijjukira? Omanye ekiri awo mu kupangisa Irani egundi omanye ekirimu. Mungena nembisirikira nga sisobola byogera sawa zino. Nabagamba Bannayuganda Tusi Dynasty eweddewo nga mulowooza bakubye Abanyarwanda 87. Babadde balina n'ebyobugagga bye babba mu Congo. Gundi babadde bali mu kwesikotinga bifulume ne babibasuuza emmotoka zonna zaaweddewo bonna babasse Rwanda eri mu kuzingula Uganda eri mu kuzingula ebintu bibafuukidde ebintu buli wamu tebakyalina we bateeka kigere kati banoonyawo okudda tebalabawo akawuza akakyabakutte Bannayuganda bokka be batannaba kusituka. Weewaawo Museveni yejjusizza okutwala pipeline e Tanzania kubanga yagenzo kizuula nga Tanzania yayise eri ne South Africa eri ne Sadaka eri nani okuba Rwanda ne Congo Rwanda ne Uganda okuva e Congo. Ebisigadde ndi bibabuulira olulala kubanga senga mbyogera kati dirwe eyinza okukoma mu kkubo kambikomyawo naye gwe kyoba omanya bakubye Museveni. Kakati nowulira mwebyo byennyini mwe babadde bwogerera mwe bagambye bwe bati intelligence yamugambye Museveni twawedde dda nti otyo munaamu mwajjiddemu Mbega Abazungu nti era His Excellency Kyagulanyi ebintu byakoze wano nga naamuweeri abadde ayina abantu nti baleese Mbega bangi abazze okutunula ground ya Uganda
gundi yonna nga bweri geographical location biki byonna ne bamuwa n'ekyokukola ne bamugamba kola kino ne kino kuba babadde tebasobola kuddayo nga tebalina ripooti n'abagambye nti Kayihura yagambye Museveni nkugambye twawedde dda senga tetwatuuza Naamu kyekyali sinza obukulu Naamu yagiddemu abalabe baffe nga bo bennyini be boogera ne bagamba batemyetemye ebintu bingi ne batematema okuva e Congo ne batematema ne bajja ku Naamu ne bagamba His Excellency Kyagulanyi yabadde ayina abantu nga okuva ebweru w'eggwanga abalanga bajjidde mu Naamu ne nga balina okubaako kye batwala okuzzaayo eri so yensonga lwaki yabazoganyiza bw'atyo kuba yabadde ayina kyalina okuba yabateeza ekintu ne bakikamiramu. Okitegedde kakati ne batandika okunoonya ekyokukola kikyababuze. Jjukira Kenya yo yasoose n'ejjayo amagye gaayo yo yajjayo amagye gaayo kati Museveni ne Rwanda be babadde basigaddeyo bakubye M23 eyo Sadaka egamba bweti M23 eteekwa okuva e Congo, Uganda eteekwa okuva e Congo, Rwanda eteekwa okuva e Congo, Congo efuna emirembe. Ekyo kitegeeza Tutsi dynasty kubanga jjukira babadde najja ne mbagamba nga bagenda okugenda e Congo nabagamba Museveni agenda kukuba bbomu e Uganda agenda kukuba bbomu bwewati ne bwewati bimaliririze nga bagenze e Congo byonna ne bituukirira okuva lwe yagenda e Congo tavangayo kyokka ADF ekulaga ejjeeno netta kyokka neri gundi e Congo ADF etta okitegedde naye ebyobugagga bisimulwa kati nga Museveni yatabangula eno n'eno wakati mu kwongera okwogera ebintu bino bye twogera kyobulaba olumu mbagamba bannange mubiteeke ku Twitter nti omuntu ne bw'aba tasoose kukikkiriza naye bw'akisoma oba oliawo atandika okugata nagamba naye wamma kino ng'ojjukira lwe twagwa mu kabano ne mbagamba mutandike buli omu okuzza nze njogedde bino gutandika tugenda okulaba nga buli omu amaziga g'akabano mu famire mwegali olw'ebintu nolaba kino kikwatagana ne kino nolaba kino kikwatagana ne kino kati gwe togananga kuteekayo information omuntu ajja kwegattira ekituufu akifune. Abakongo baali bamanyi Museveni nkugambye abakongo baatugamba baali baagala Museveni okusinga pulezidenti waabwe. Kongo eyo nnene waliwo omukongo atalabangako ku pulezidenti we bukyabaawo nga kati ayingidde emyaka 6-7 talabanga ku pulezidenti wa Kongo naye nga waakiri buli luvannyuma lw'emyaka gijo balaba ku Museveni Kongo nga agende Kongo n'abalambula okusinga pulezidenti wa Kongo nga bamanyi Museveni mulungi. Era ekintu ekyokubanga tubadde twogera nabo mu nnimi zaabwe ez'enjawulo ne basobola okimanya kubanga Museveni yatwalayo abasirikale ne babeerayo. Abasirikale abo bali mu nkambi ez'enjawulo kati bwe tufuna security alert bweziti balinayo abantu baabwe bali mu WhatsApp group zaabwe ezo waliwo bawasayo abakyala ne babaleeta eno tebereza okuva mu 9 okutuuka leero omukyala aba afuuse Munnayuganda wabulanga n'eri waabwe kati nga bw'obabuulira bino balikodinga buli kodinzi ne bazza mu gundi z'abali ne bababuulira ekituufu kubanga bategedde amazima ne babagamba kino information n'etambula abantu ne bazuula obuzibu obubbi bwa Museveni n'obulimba bwa Museveni. Mwe bannayuganda omulembe gwaffe Mukama aguwadde omukisa. Mukama atuwadde amagezi ag'omulembe guno tetusobola kulemwa kukola bye tulina kukola mu mulembe gwaffe. Kati olwaleero Sadaka erayidde Museveni ateekwa okuva e Congo. Museveni ateekwa okuva e Congo. Baakubye amagye ga Rwanda 87 bonna ne babapanga awo mu uniform fulaga ya Rwanda ngeri wali yonna ejjudde omusaayi. Okitegedde jjukira nabagamba nti Museveni yayagala okugendayo nga baagala kutemamu ekitundu kye bayita North Kivu ekiri bakuliyetinga ensi endala egatta nga eva ku Congo negatta ku Burundi negatta ku Rwanda negatta ku Uganda ekitundu ekyo nga baagala kuliyetinga wensi endala ebeere entabiro y'Abanyarwanda
entabiro nga bwe baddira yensi ne bagigattako Uganda baba bagenda kuzimba Tusi Hima Dynasty olwo bagatireko Rwanda ka Burundi kaliga ka district kaabwe olwo nga bagaseeko nga ne Tshisekedi bamubise entunda olwo nga bakoze batya ebintu ebimundi bebabuulira ndi bibabuulira ne mbabuulira ne ba representative abaala ba Tshisekedi ndi babuulira ne mbabuulira abantu baffe abagende wa Tshisekedi ne bamubuulira liiso ku liiso ndi babuulira abantu nemwe bannange kansirike mukimuba mukola mukimanye nti nno tusobola okuwangula Museveni tusobola okumenya Tusi Dynasty weewaawo Tusi Dynasty teriiwo ekintu kino nakibagamba bwe tumala Uganda tugenda Rwanda tugenda Congo tugenda Southern Sudan omukululo gwabwe nga bwe gubadde naffe bwe tugenda okutambula okulonda olumbugu lw'Abanyarwanda tulumale mu East Africa era ejjogo lyabwe bajja Dinia Mutoyi bali flashing libaveemu bakakkaneko. Awo obunkenke bwe buleetedde mwami Museveni okwebuuza ekyokuddako takiraba nti ekintu kino baakiruka emyaka nga 5 emabega ne gye buli eno kibadde kikyabalemye okuggusa nga balowooza nti oba oliawo ebiremye Museveni mutabani we anaabikola kyannaku nti ne mutabani we tetumanyi wa gy'ali. Buli muntu yeebuuza nti muhozi yaddawa kubanga takyawulikika takyayogera ku Twitter takyalabika wantu wonna. Abantu beebuuza omwana w'omusajja yabaaki. Kakati mishoni zaabwe bannayuganda bamaze okuzigwamu Kongo gye babadde babalira ebintu byabwe abakongo bakiguddemu aba South Sudan bakiguddemu kitegeeza tebasigadde bokka mu bbanga kubanga ne Tanzania gye babadde beesigamako Tanzania yabeefuulidde dda. Ekituufu Museveni akyalina we yeekutte nti nedda. Sabagana okulya essaawa zino nammwe wulira sabagana okulya zaali njereere sabagana okulya essaawa zino nammwe wulira buli mulembe Mukama aguwa amagezi agaagwo kuba wali badde olowooza nti omusajja yafumba ensuwa z'amazzi n'agenda abayiira. Bayibuli egamba bw'oba wasomye bulungi ekyawandiikibwa ekyo n'okyekenneenya Bayibuli egamba bw'eti abasajja abaali bazze okulumba Isirayiri baali balinga omusenyu gw'ennyanja obungi kubanga kwaliko simanya abasajja ab'obuvanjuba kwaliko Abamidiyaani kwaliko abaki kwaliko Abamereki kwaliko bonna nga bazze kulumba eggwanga eri nga bangi mu kiwonvu nga balinga enzige Bayibuli bw'egamba nga balina amagaali kitegeeza nga balina ebyokulwanyisa amadika nga balina amagaali balina embalaasi simanyi balina eŋŋamiya simanyi balina biki ebirwana byonna nga babireese. Bayibuli egamba Gideoni n'agenda n'ensuwa enkalu naye olutalo yaluwangula. Ekyo Mukama kye yamuluŋŋamya. Kati ffe omulembe gwaffe temugunyoma Mukama bw'aba aguwadde ekyo kubanga ate tukirabye nga kikoze. Nakugamba bw'oba oyagala okumanya ki ky'oli tunuulira omulabewo. Bw'omba mugamba nti ebitooke tebiina maanyi kiki kye byakoze enkambi y'oli. Kagamba Museveni ye musiru ennyo oli okukwata ebitooke gwe n'ofulumya emmundu ekitegeeza Museveni mutumbaavu nnyo. Ebitooke tebiina makulu ojja na mmundu oba ebitooke biina amakulu. Kati gwe atali mweno bato tosobola kumanya ki kye bitegeeza. Tosobola kumanya ki kye bitegeeza. Mukama akwata ebitooke ebyo n'abifuula entiisa n'abifuula ekintu ekirala. Katonda taba wakikwate bw'aba anaanunula era naawe towanga Katonda ekyokkola. Era bw'obanga ng'osaba mugamba akole okwagala kwe bwe kuli. Kubanga buli mulembe Mukama agununula bulala buli mulembe Mukama aguluŋŋamya bulala. Kati gwe bw'okwata ekikwate. Wulira nsomesezza ku Nayamani emirundi mingi
Nayamani bw'amala okuvaayo eri ebusuuli nga zze Isirayiri okuwona ekigenge. Ani amujjukira Nayamani? Ali mu ssuula yakumeka. Bassekabaka ekyokubiri essuula mmeka? Mwanguwe nno ate siyagala kudda wano kuzannya. Bassekabaka ekyokubiri essuula 5. Bassekabaka ekyokubiri essuula 5. Suwewo. Bassekabaka ekyokubiri essuula 5. Bassekabaka ekyokubiri essuula 5 Bayibuli egamba etya? Bw'osoma waawo wonna Nayamani agenda atuuka ew'omusajja wa Katonda gwe bayita Elisha. Elisha n'agaana okufuluma. Elisha bw'agaana okufuluma n'asindika Gekazi n'amugamba genda omugambe agende yennyike mu Yorodani emirundi 7. Nayamani ayina statement gye yakola n'agamba bw'ati, lwaki omusajja ono tazze n'ankwatako? Kubanze mbadde ndowooza nti agenda kujja ankwateko ayiseewo emikono, kubanga ayina ekikwate ekyalaba ewaabwe. Abantu abamu era mumanyi ne bwe binaabeera. No, ebya Katonda abikola nga bw'ayagadde. Yamugamba genda wennyika emirundi 7. Bw'oba oyagala gendayo, bw'oba toyagala bireke. Nayamani nga yamanyi nti bwe tutuuka w'omusajja wa Katonda awandika ku bipande. Simanyi olumala najja n'asamba omupiira. Bw'amala najja in the name of Jesus.